kunga okutegeeza eggwanga nti NUP party eri registered era party eya NUP erina obuvunaanyizibwa okumobilizinga bannayuganda lw'enkyukakyuka. Tuzze tulabanga batugamba nti NUP eri mu Buganda yokka. Tuvudde tutambule tutegeeze abantu alternatives. Gavumenti tetuganya. Nkondeminga engeri chairman waffe akulira kunga akulira mobilization mu party engeri gyakwatibwamu. Ono Munnayuganda constitution erina engeri gyeragiramu omuntu gyalina okukwatibwamu. Naye enkwata eno tegenda genda mu maaso ffe tusirike. Ekimala kikola ki? Kimala. Tugenda kuvaayo okutandika okwerwanako. Tetugenda kukkiriza nkwata bwetu. Bavudde basaba ssente za kamera bazireeta kulaba nti bakola basipayinga opposition. Njagala okutegeeza eggwanga nti ke kaseera tuveeyo. Njagala okuyita bamemba ba palamenti ffenna nti tetugenda kutunuulira bintu bino nga bibaawo ebito ne tusirika. Tetugenda kutunuulira bintu bino nga bibaawo ne tusirika. Tugenda kuvaayo baganda bange bayogedde bingi sijja biddamu naye tulabe nga tugenda maaso okulaba nti tutaasa Bannayuganda okuva ku nakyemalira agenda tutulugunya. Twagala tukutegeeze nti wiiki emu nga abakungu bo tebeetonze era nga temulaze kwetonda ku bantu abajja basibibwa ebyabbira mupango. Wiiki emu ku Lwomukaaga Kampala agenda kukwata omuliro, Jinja agenda kukwata omuliro, Gulu agenda kukwata omuliro kubanga abantu bonna twabategeezezza dda. Ebintu byonna bye tukola biri mu mateeka. Chairman Nyanzi ne Secretary General n'abantu baffe bonna ababadde mu Western Region tebalina musango gwe bazizza. Ssemateeka abaweddembe okugenda okwogerako eri abantu baffe abawagizi baffe. Mwana wattu Kyennyamiza era kikabya amaziga nti abantu bano babadde na ofiisi yaffe Kyenjojo we babadde bagenda okutuula boogereko eri abawagizi baffe. Naye amaanyi ge bakozesezza okukwata mobilizer kikabya amaziga. Bwe bakwatira bwe batyo omuntu alina erinnya kati ng'oyo kakati ate omuntu waffe ono wa wansi omuwagizi waffe gye tutali. Babadde n'omukisa nti kamera zaabaddewo. Bannamawulire njagala okubeebaza mwe bali kutambula naffe mu lugendo lwaffe luno olw'okununula eggwanga. Osanga singa temwabaddewo chairman bandibadde bamutabusi. Naye abaana babadde ku kamera ne balaga ebintu byonna nga bitambula. Ffe ng'abakulembeze ba NUP, ffe ng'abakulembeze abatambuza programu ya kunga ey'okubuusa Bannayuganda tusitukiddemu tuyisa okulapula eri Ochola ne basajja bo. Abatulugunya abantu baffe, abakwata abantu baffe ng'ababbi b'enkoko, dipisa omulamba mugizi okwata otya omuggo ng'olingaza okulunda ente. Akuta omuggo agenda akuba abantu basikambula abantu. Lino eggwanga lyaffe ffenna. Mugamba tuli mu multi-party dispensation. Kitegeeza ki kye tuliko? Baveeyo balangirire nti mu Uganda tetwagala mu kibiina kya byafuzi kirala. Ate mwana wattu twategedde nti bano abasajja batya nnyo NUP ogenda mu bifo ebirala. Kyova abakulembeza nnyo ekintu NUP kibiina kyabakiri wano mu Buganda kyetoololera wano ekitali kituufu. Njagala okugumya abantu baffe abali mu Western Region. Sofa twakatambulako districts 10. Districts ezisigadde 28 tiimu zaffe zigenda kuddayo, zigenda kukola omulimu, zigenda kusomesa abantu baffe abakunga, tetugenda kubatiiririra. Ate mbasaba muveemu okutya. Bano abasajja tubasobola kuba ffe tuli bangi. Ffe tuyimiriddewo ku maanyi g'abantu. Tuyimiriddewo ku maanyi g'abantu era ge gatweyimirira. Nga mmaliriza nkunga abantu ba mu Buganda kubanze nkulembera Buganda gye ntwala. Kino ekyaguddewo kibadde kigwawo bulijjo. Bakwata abantu baffe mu ngeri etali nnungi. Si chairman yekka naye ate chairman kyakoze eki kyayiseewo. Omusajja omukulu ne bamusikambula ng'alinga alina abbi enkoko. So kakati mbakunga mwenna Bannayuganda naddala abali wano mu Buganda nze gye ntwala. Bano abasajja tubawadde wiiki emu okwetereza. Okuvaayo okwetondera eggwanga. Okutyoboola eddembe ly'abakulembeze baffe n'abawagizi baffe bebadde bakwata mu mbeera etali nnungi. Kimanyi nti ye national mobilizer twatandikira Mbalala ku lunaku olw'omukaaga olwokusatu
nga tuli kulemedwa chairman Nyanzi, tuli ne secretary general Lucy Rubongoya, tuli ne vice president wa NUP Mchala Jore Mugisha, nga tuli ne kunga mobilizer wa Western Region Mchala Julian na Abuda Muhoima n'abalala bayitirivu nnyo. Twabadde twali embalala ku lunaku olwokusatu hoteli mbagita ni mu hotel n'abakulembeze bangi nnyo ne banankyukakyuka bangi n'okuva mu university ez'enjawulo eziri mu Western Region. Mwalimu Mukuze ya Western, mwalimu MUST, that is Mbalala University, mwalimu Mountain of the Moon ne teams ez'enjawulo. Era olukiiko lwali lw'amaanyi nnyo, ne tugendako ne ku radio akawungeezi ne ku TVs. Abantu ne bakuba amasimu mangi nnyo ku TV ne ku radio. Amasimu gonna gali positive eri enkyukakyuka. Nga mukimanyi nti nakyemalira wano tayagala tukirireko manga mu Western. Enkeera twabadde bakubeera Kyenjojo, tubeere Fort Poto, twatandikira Kyenjojo ku ssaawa nga 9 ez'emisana awo wabadde sikafu ey'amaanyi. Basoose ne bakwata mobilizer waffe owakkunga webayita Julian ne bamuteeka munda n'abavubuka abalala 5 bawulira ddala 6 babadde munda. Ne tusalawo ng'abakulembeze nga situnabagenda mu maaso kugenda na programs ez'ekibiina, tusooke tugende tujjeyo abantu abakwatiddwa. Naye olwokuba nti abantu abamu tebalina mpisa, naddala abapoliisi oba abasekirite, kubanga tekyabadde ku poliisi yokka, DPC gwe bayita Mujuzi, erinnya liri awo bwe lityo, n'asituka nga tabuuziza muntu n'omu. Omaze okulaba nti secretary general w'ekibiina avudde mu motoka, national mobilizer w'ekibiina avudde mu motoka, vice president w'ekibiina mu Western avudde mu motoka, bonna batambula bulungi nnyo boolekera poliisi okusobola okubuuza ki ekituuse ku bantu baffe, bamembers baffe. Ne batandika okukuba amasasi mu bbanga n'emmundu ez'ebika ebyenjawulo, omuli AK-47, omuli zino ze muyita kasefuliya, nga poliisi eri reinforced obanga yegattiddwako ne amagye. Wabaddewo brigade ya Mulamba ng'alina emmotoka y'amagye pick-up ng'eriko abajaasi abataka wansi wa 15, bonna ne beetaba mu lutalo. Ekyazzeeko kutandika kukwata chairman Nyanzi, kumuyuuyayuuya, ono amusindikira oli amusindikira oli, nga balinga bazanyisa omupiira. Ekyazzeeko kumusindika n'agwa ku kolas wansi nga bwe mwalabye, ne batandika omusamba na fusing out oba na breaking out, n'azirika. Nitumutwala mu Kyenjojo General Hospital. Kyenjojo General Hospital ly'eddwaliro eriri mu region yeeyo, mu sub-region yeeyo, nga eddagala erisookerwako okustabilizinga omuntu secretary general alina ddigula bweru mu clinics ezeetoolodde eddwaliro, nga teri muntu akkirizibwa kuddamu kufuluma ddwaliro yadde okuyingira, nga mazijje gasirinze off gagadumirwa DPC. Can you imagine? Amagye ate kati gadumirwa DPC. Confusion eri awo. Eno police, gano magye naye adumirani DPC. Kasi tumanyi police eyanjawulo n'amagye ganjawulo, situmanyi kiriwo. Paka lwe twafunye eddagala, abasawo nga mwe bali mu ddwaliro ne bakola ekisoboka okusobola okustabilizinga chairman Nyanzi n'abatuuze bonna ababaddewo barespondinga. Naye ekiruma nti bwe baleeta chairman Nyanzi, abalwadde abaddako teri muntu alina kuddamu kuyingira. Oba oli muyi afuluma tolina kuddamu kukola ki? Kufuluma. Okuva ku ssaawa 11 paka ssaawa 2 ez'ekiro lwe baatuwadde referral. Ate mujjukire ng'olwo chairman Nyanzi musibe n'oli omuvubuka gwe bakubye amasasi amagulu nga bonna basibe. Tulina kusooka kufuna referral letter emujjaawo balyoke batuwe bagita police bond. So yembeera eyabaddewo, naye mu katuubagiro konna akabaddewo awo kikyasobose okubeerawo ne tumuvuga ekiro nga tumaze okufuna referral mu mmotoka zaffe si ambulance nga bazigaanye, ne tumuteekamu olugendo olumulaba n'oluguudo nga we lufaanana mu binnya, ne tumuvuga ne tumuleetamu. Naye bwe twazze mu kkubo nga tulaba signs eziraga nti waliwo ekitali kituufu, kye twakoze nga tukolagana n'abakulembeze baffe ab'emityana ab'NUP ne tusala amagezi tumukukusa tumutwala mu ddwaliro erimu emityana. Twamusuzizza enkeera ku makya ne tukeera nnyo ne tujja erubaga mu ddwaliro, kubanga liriramu ku malwaliro ge twesigaasigamukko. Ne
netumutuusa erubaga mu ddwaliro ali admitted kati akolebwako tests nyingi nnyo, omugongo gwafudde, amagulu gafudde, ebinywa byayawukanye, just olw'okuba yayimiridde tebasobola kubuuza, basamba musambe ne basukuma musukume. So yembeera eriwo wetwogerera nti ali Rubaga mu ddwaliro. Ebiddako abakulembeze abaze ba followinga bajja kuba bategeeza kikyaliko, naye nga ebyo embeera yabadde folopoto yabadde bwetyo. N'abasibe abasibiddwa abakulembeddwa mobilize waffe wa Kunga, olunaku lw'eggulu vice president yasigadde owa western waffe wa NUP mukyala Jore n'akulembera ttiimu ng'ecoordinatinga bulungi n'ekitebe. Nategeddeko nti eggulu babawadde police board olwaffiya okutya okwabaddewo nti mwe bannamawulire n'abannayuganda bonna mwakonda emiriza ekikolwa ekyabaddewo, pressure ne mountinga ne balowooza nti wayinza okubaawo embeera eddako, ne bamuta nakolaki, ne babata bonna ne bagenda. Kyensembyayo ye injustice ekolebwa n'obutali bwenkanya ku bannayuganda naddala bawagira NUP. Mwenna abali mu Uganda ne mu nsi endala mulaba ekigenda mu maaso nti omusajja gwe bayita Muhoozi agenda akuba parties yonna gye yeetooloola, teri amukwatako. Naye ffe nga tuyita mu structures zaffe entongole, ekibiina kya NUP mwe temusobola yadde okutuuza abantu 10. Ekyo kyekisinga okuluma bannayuganda. Mwebale nnyo, mwebale ddala nze Kizza atuyisa. Enganze bigirwa Moses okuva ekamuli niba nange abandikiririzaamu wallahi billahi talahi tujja kukukuma. Ngamaliriza bwe tutakole ekyo abaana baife bajja kubonaabona bubiino okusinga ife tukoze eki bwe tubonaabwine ku mulembe gwa General Yoweri Museveni.